kitalo ddala. Amanya gange nze Wilson Bugembe bakuwaspas ne mukwano gwa Kamiri Balaso Wizo family yonna. Weeks naku gatano mabega mami mayanja namuloota ng'akaaba nnyo kati nensanga Kamiri nebugala Kamiri mami yange ati Kamiri oyo yekyanga tategeera asituka naye Kamiri oli yanzija mu bantu nanziza ebbali nagamba mami nagamba tetuli bulungi waka Humphrey mulwadde nnyo akati nampa essimu nagakubira ku mami adde sinakuba naye amubiri mami kama omyenge kati several faza ogyeko okubanti basajja bano bakatuliki naye newaffe Kamiri yona buli bafuna ebizibu ajjayo mukubire mu ngalo y'epaaso so ndi pasika waabwe eyeeronda njagala kubategeeza mami ne dadi ndowooza mu Uganda muno your family is beloved. Eggwanga lyonna libagoberera buli kirungi ekibabaako buli kibi ekibabaako newankubadde mugezesebwa buli family egezesebwa lwakuba nti mmwe muliko kamera nyingi naye Uganda ebaagala TV zonna abantu bali ku TV international. Katonda yeebazibwe. Akaddirira akasembayo njagala kubeebaza nti buli lwe mufunye okusomoozebwa because you are highly followed mwebale mutalagirira abantu wa sitaani buli lwe mufuna ekizibu mugendere Katonda mujjukire Kafalaso Wizo mujjukire Kamiri nti omuntu bw'agobererwa enkuyanja asobola okubuza ekitundu ekisinensi asobola okubakuza abantu bonna n'otuuke wa Katonda naga Kamiliyoni abantu bakugoberera n'obalaga sitaani naye mwebale nnyo nti ensi yonna ebagoberera mu nsi yonna naye mudde eri Katonda kitegeeza all your fans and followers will know nti wadde omuntu agezesebwa agenda eri Katonda. Kale nno nange kanisa yantisa obubaka kubanga nayo kanisa yammwe lwakuba mugijjamu mulina bizibu mulina okugjamu nga temulina bizibu ate temukomangawo kwebaza. Ekanisa yammwe yantisa obubaka naye newankubadde buli omu abadde bano bamuwaanye abantu bawaddeyo nga temoogera nange kankwate ekkubo lyerimu lemu okufaanana ate eyo awaayo. So watch pulse kanisa yammwe nayo era basaasidde nnyo era obubaka osimu ya Kamiri mwebaze nnyo. Amulia Luis Fotolosi. Tangan Istalonyo, Tangan Tangan of Faith, Humphrey. Zego omuntu Humphrey n'omukwano gwange naye ye mukwano gwe gwa Kamiliyoni oyo. Kamiliyoni bino bye bimu by'osiga mu mitima gy'abantu. Nzijukira wembadde ekivulo Sema nakukombola sawa 8 nekamba mpango ebi jangu okoli nakalambo n'osituka mu buliri bwo ojja n'okakola. Oli mukwano gwa ddala famire yammwe ennungi naso webale nnyo okwogera okusika omukwano gwonna gusuubira bonna bazze wano tuze kubambibwanga webale ebyo Atumalako omwaka w'ebisooto bifaanana basobole bannawo omwaka wasula twebalize abakungubazi Matongo tugende ekitiko mwami wasula agenda kwebaza James wasula yajja twebalize obwebaza abakungubazi abantu abakumaanyi.
bakadde baffe ddiini twebaza nnyo n'okuyisa mu kiseera kino. Abooluganda mwebale nnyo okujja okwerekera Humphrey. Nze ne mayanja oyo tumanyiganidde ebbanga ddene, twasisinkana mu coffee marketing board era omukyalo ono Agatha Mukasa twalinga mu coffee marketing board. Oluganda olwo teluvangawo era tubeera tuwuliziganya tuna n'omukutu gwe twakola ogw'abakozi abaalinga mu coffee marketing board kyaliwo nakati. Naye twagala okubeebaza olw'abaganda baffe Maama ne Gerald Mayanja paka twafuuka baluganda, tubeebaza nnyo olw'obumu ekiridwa bitwalina eke nemujeera bwe muti ate era mukomyewo. Mukama yeebali nnyo okubeera nti abawadde okwagala okwaddama ddala. Humphrey oyo naye twamulaba akyali muto mu coffee marketing board, yakolayo ekintu ekyewuunyisa.